nga wali kubona mbera ya masanu mbera ya kutya kyankya kutyaguza wano mu bitundu ebyebusoga nga abantu balindira ona ku mulindwa ona ku lw'omukaaga olwo bali kujja okubona omukolo gw'ebyafaayo omukolo mawuuno nga Kyabazinga wa Busoga gabana Diopo wokuna nga bambi agaitibwa ni mukyala we mama ga Busoga INHEBANTU Jovia Mutesi era nga wali kwogera gano mbutu ne diri kuba mu bitundu ebyebugembe mu kibuga ekikulu ekyeidinda kujaguza kukyena masede n'okubaye kujja amaiso era nga bambi abatwaniriza ebugembe eriyo egrupu ey'abaani abasoga naddala abavubuka abeweereyo nti bali kujja kuyonda ekitundu ekyebugembe okutuusa olunaku mulindwa Kyabazinga n'INHEBANTU lwe bali kujja kugaitibwa era ekibuga Bugembe inumaawo kiberebeere muku ebikabakaba obukyafu wabula eri abavubuka abasoga naddala nga bava mu Jinja City abeweereyo nti bali kujja kuyonda ekibuga kino era nga okuva olunaku olw'eddo balikola omulimu guno n'olunaku olwaleero bambi tubagaine ku streets ed'endawulo bambi Bugembe nga bali kweya nga bakoba kirala nti bali kwenda omukolo guno gujje bukaku bali kwenda abantu abali kujja okuva mu bitundu eby'endawulo batuuke mu kibuga ekikulu ekyebusoga nga kiyondo era nga bambi kyesimiza so embere tiwebere twogere ku n'abavubuka bino Eperekezi da Mutesi Wena kuba Musoga Adali nakuba oli Musoga mwene mukolo guno okusengera tuli kwesumba okubona nga
muganda ife abavubuka kyabazinga abamuganda waife bakali muvubuka tuli kwesumba okubona ku embaga ey'obwakabaka mububuka bwaife tubonanga ku yindi buli muvubuka ali myaka 35 kwira gansi mu busoga tabona ku embaga ya bwakabaka bonabona so ono ni kabaka ngaife abavubuka go tuliko manti ali kuwasa mwani naife ate ng'alikola history mu bwakyabazinga okuba mu maiso g'abavubuka nga kwegamba tenti nisande ndi kubona omukolo gwa isaife tenti dandawulo ni mulobu tenti obeire obwembaawo obw'emiti ndibona nga buli kimu kiyaka eri amaiso ga busoga eri amaiso g'eggwanga lyona lyona. Okay, mukobe lwaki mwesumbye ino omukolo guno ogw'embaga ya kyabazinga n'INHEBANTU? Ensonga diri endala oba ibiri. Tulina abagenyi okuva enda n'enda. Tulina abagenyi okuva mu kontinenti n'endawulo n'indi. So tulina okutuuka wano babone ekyendawulo. Kuba balisuubira ekyendawulo. Yes. So ng'imwe abasoga kiki muri kwesumba ku mbaga eno? Kuba tubetuuza nti embaga yaba bulido. Ffe tuli kwesumba ebintu bingi. Embaga eno ekisooka etwiziza wala. Embaga eno tufulye omukisa okwogera ku bumulumulu n'okubutoolayo. Saawa eno bwe omusoga bw'obonera omusoga abeere yebuzaabuza n'omusoga teketeke. Aye saawa eno ataviireyo naye omusoga alimu obumulumulu aye abasoga bonna bonna baviireyo baida walala twagemera ekintu kino kitugeise. Okay. Tutuse kulutiko ebugembe ku kanisa Christ Cathedral awali kujja okuba omukolo gono era twagene nga bambi tundubali edi kujja okutyama mu abageni bambi nga dimaze okutebwa mu kifo kino era nga enteekateeka donna dirikolebwa okuboneka nga olunaku lw'omukaaga lujja okutuuka nga buli kintu kyonna kiwaire. Abakozi benga balikola bambi obutaweera okuboneka nga buli kintu bambi kijja bulungi. Wabula ekintu ekindi ekibeerewo kibeere nti engira edisinga bungi mu bitundu eby'edinda bambi bataire kwebitirirwa nga kuli kwengada edobuwangu bwa busoga era nga bino nebiraga nti waliwo emikolo naddala egyakabaka oba egya kyabazinga era nga mubitirirwa muno kyabazinga ni INHEBANTU bali kujja bambi okubita nga baida ku lutiiko bambi ebugembe. Wano wendi tuli kwogerera ku kitebe ky'obwa kyabazinga ebugembe ni wano olukiiko lutyama kyabazinga n'abantu bambi ebatyama nga bali kulamula ensonga dha busoga era nga wano abembi n'abakini befuze ekifo kino okuva ku nkyo bali kukina amakina ng'eziraba wa ssente nga bakoba nti bali kwenda kulaga isano bali kwenda kusanusa abantu abali kwidda mu kifo kino nga beteekerateekera bambi olunaku olw'omukaaga omukolo guli kujja kubaayo.
basagambu olwakubanga busoga efune naife emyaka gyonna busoga ebayire mu kibubaalo olwaleero tuli basanga kubanga busoga efune mama waife ajja okuzimba busoga ajja okuleera busoga kubanga enumba ya busoga ebayire ebibwereere kyoba oli kubona nti busoga lusamuka okuva ku ntandika paka kunkomerera ife waife ng'abagweri tuswise buswike kubanga mwena mujinti menawa bugweri musabalangira wa busoga n'olwekyo tukola amasamu mangi buli bantu wona busoga tugemye bugeme ekyo tuliko batyo omukolo guno n'omukolo gwekyasa era n'omukolo gw'ebyafaayo mu myaka gyonna era tuliko abantu mwena mwige tubebalala tunumirwe amawanga gona abasoga kubanga busoga teriwo kuba basoga busoga eri okuba abantu bona buli muntu ali mu busoga oba oli munankole oba oli mudama oba oli muteeso kasita oba busoga oba oli muki oba oli musoga era okulemberwa ise ife esano inene ino olwa baba waife okuba nti ali kugaita mukaire waife era tuli wano ebugembe tujirano nga tujaguza tuli kusanuka zamaina nize haji mulendu okukiise mu lukiiko lwa busoga era baba waife gabulana diopo wokuna mama waife INHEBANTU owa busoga mutesi Colombia mama tusanga tulikwaniriza ninze omulangira kyobika mutwalibi kati kiro mu bwango bwa kigulu era baba mpaire ibutula lya mitwala 5 okuleta mukolo gwa muganda we gabula era ndigemisa injinia mwene okumananga sente dibaino mukisa injinia mwene yendigemisa emitwale Abantu ab'endawulo abafiireyo batandisa okwolesa ebintu byaibwe bibali kujja okulaga abantu abali kujja okwida naddala bali kujja okuva kuliya nga baide ebusoga kunaku luno era nga tubainako ku omwami alikolako ku ebintu ebyobuwangwa naddala ebibadde akoze ebibadde nga yabitikatika yabita ku INHEBANTU n'ekyabazinga n'abantu abandi ab'amaanyi abakolera ku busoga ebintu ebyafaayo nga yali ku speaker wa parliament ayitwa Rebecca Kadaga ba prime minister era nga yena akoba nti alikwenda abantu abali kujja okuva kuliya babeeko ku n'ebintu eby'endawulo ebintu bibali kujja okubona kuku naddala ebyobuwangwa ebyobusoga amayina gange ninze Samuel Kagere sinzira Mitayi ekibiina kyaife bakyeta Mitayi Cultural Drama Arts and Design twasalawo okuba ne arts ono nga tulina ekirabo kye tulikolera baba ife kyabazinga ne mama ife
INHEBANTU abusoga tumutonekera wetu bwana batasimye nga abasoga bwe tulikwenda enkulankulana tulikusaba atwongerere mu kibiina kyaffe tuna enkulankulana tweyamu okuba nti buli kumukolo baba gwanaaba kubona bwona ne maama waife tubenga n'ebibaati byetuli okufunyanga ku mukolo birabo ki byomutegekeire maama INHEBANTU tegeke hatisi waife yengabo ya busoga ngeri mu baba ife nina ife mujo mutesi jovya era tuli kubasabira enkabi ya kibumba eyenabo tuli cathedral place t-shirts twine enkofira twine umbrellas zaki eza busoga kingdom tugenda kukola embaga ya nadyope wano tuli twabuganyidde essanyu katonda tuyamye nti ebintu bitambula bulungi abantu bali musanyu abantu bagula bwetyo bwetuli kati lwaki ovudde ne t-shirts noziteekako busoga kingdom INHEBANTU kyabazinga kyanjawulo ki ekiriwo twetegekera mbaga kati omukolo guliwo saawa zino twetegekera mbaga ya kyabazinga kati abagala t-shirts ne caps eziriko ebyemikolo eziriko emikolo umbrellas byonna bwebiri era bikyatambula bulungi twatuuse dda twatambudde dda abantu bagula abantu batusiimye ebintu byetukoze birungi nnyo tukajja amaiso n'okwogera ku n'abantu ab'endawulo naddala abasaale ku mukolo guno nga muli kumbona omukyalo ono yenna yeni Honorable Rachel Magola gwe mwidinga Obangayina mwembi yatwembera akemba Obangayina Rachel ayemba n'abaana bato bakayimba Rachel nalikulira akakiiko entertainment ku nteekateeka dino edda embaga ya baba nga bagaitibwa ni maama INHEBANTU Jovia Mutesi era mwagaine ku wano ku kanisa eya Quest Cathedral ebugembe nga ali kuyamba ku bambi abali kwegesa abali kujja okwembera abantu ku mikolo abantu ba kanisa era ali kutambula ku ne mu bikunso ebyendawulo abakina amasoga ali kujja mbwene kwa bana Nairobi so twenda tukobere ku sofa embere lyetya enteekadde lyetya kuba buti tubula yonna kulala enteekateeka diri tambula bulungi ekyomukisa nti abalondeibwa already bakugu mu kintu kyaibwe kyali kwetaaga kubona nti obukugu obwo buli ku mutindo gwe twenda nga committee tuli media and entertainment committee eri kulemberwa mama Justin Lumumba so nze ndi kugemagania ba entertainment ndidi wano ng'omusomesa owabe obukwemba neza okubona ku kwaya yaife abembi 10 abajja okwemba mu kanisa bali kwemba batya era kukuba kuwanfuufu ayenga buli kimu kiri balabala. Okay, Honorable kyana oloshe kiriwo naddala ku mulundi guno wogera nga n'emikolo egibairewo obaire ng'ojja wasufafaisinga okwemba okugaitibwa okundi ndibona ku luno weno okuli obaireyo bulifule weira oli kujja weira oli bula toli kutyama kyana oloshe ekiriwo ekyendawulo embaga ya mwenemu kintu ekijja okubaawo omulundi omulala abandi tetulirayo kubona ku mbaga ya mwenemu eno nesoose mu busoga era tulikufuba ino okubona nti eba embaga eidukirwa buli anagibonaku n'okusitula ekitiibwa kya busoga embaga eno etegeeza ebintu bingi busoga niki n'olunaku lwa showcase busoga tufaanana tutya nife baani tufunye maama amaka gatebenkeire bwe tufuna maama amaka gatebenkera kitegeeza nti busoga etebenkeire so buli kye tuli kukola tulikikola nga tuli kulingira busoga ey'omu maiso kyova obona nti tuli ku bunkenke titutereera because kino ni chapter eya busoga yetusuubira nti kubijja okubaawo kubinaasanusa abantu kubinaaniiza abantu bira ku influencinga busoga yeeri kujja kyova obona tulitambula nga titutereera olabwo nga tumaliikiriza
nkwidya akaseera katono oli bize tulina kutegera binomo ki bye tube tusuubire oba oli abisobola ebijja okubaawo olunaku olwo ebinomo bingi aye lunaku lwaleero nolusunsulamu kyeva olibona ndi gano ndi kujja mu tawuni ndi kulumukawa tusunsulemu je tubona ndi kurimu enatuuka mu mukolo gwa eri abataje mu kakunguuta batabitomu tomala akakunguuto oide kintu bukiringa kusamba mupiira tibonabona tibafuuka namba 11 baba ku 10 n'omulala so tuligezaako okukunku tilwakuba nti ti balungi aye okusinziira ku mutindo gw'ekyo kye tugezaako okola tuweereze ekifaananyi kya busoga ekisingayo okuba ekisengedde mulaba mwama kina amasoga tulukushokinga buseka wabuuza mwani naseona kodi ngeri ekindi ekyokoba aye kankolekeba aye kunga basoga banange baba afune mwene mwafune mama twena mukolo gwa kyasa yetuli so twendagane tukumagane tuye tunajanga tukusagamba olwisanu olw'omukolo gwa baba tube tukole buli kintu nga tukikola mu mukwano nga tukwa nti kino nekyasa ekiyaka bugweri busoga eje mu maiso tuenze mami nkolesa ojja okulemerera bambi oyo ni lwekimagola obanga ina ng'ayogera kuniife kuteekateeka nga wediri nga twetegekera embaga ya baba kyabazinga gabula dipo wokuna eri kujja okubaawo olw'omukaaga ng'agayitibwa ni mama INHEBANTU Jovia Mutesi ku mukolo ogw'ebyafaayo omukolo mawuuno ogutabangawo mu busoga era nga tuli kusuubira abantu bangi bali kujja kwida nga wembalaze embeera mu idinda ekibuga ekikulu mu busoga etandise okukyuka buli woobito na biyitirirwa abali kuba engoma abatandise okutunda amatishat oh my god nsaba katonda onakolwa nsobozesa embeewo bambi mboneko ku ndi Yazid Yolisigira abakali kusubscribe ya police go ahead and subscribe like and share our videos indwa embaga ya baba kyabazinga ku Saturday nga 18 November kakati fenga security tuli betefutefu o plani zaffe zonna zawedde okulaba nti baba kyabazinga tugenda mukuuma tutya mama INHEBANTU tugenda mukuuma tutya president w'eggwanga tugenda mukuuma tutya abakungu ab'enjawulo ab'omu Uganda n'abagenyi baffe abayite abagenda okuva mu nsi ez'ebweru so eyo plan weeri naye tuyina ebifo ebyenkizo bingi but this is just a sample source of the Nile bridges tuyina Lady bridge yankizo tuyina old bridge yankizo tuyina new bridge yankizo bw'oyogera ku busoga it is the bridge kakati awo already security weeri wansi and then up naye tugenda kwongeza tunyweze bridge nga tuvudde ku ekyo tulina oluguudo olw'enkizo oluguudo luno lwemulaba Jinja Iganga Bugiri Tololo paka Busiya luguudo lwo international kitegeeza oluguudo lulina osigala nga abantu batambula ng'emmotoka eza byamaguzi zitambula nomale nga kati bwe kiri era kyeva olaba RTO ajja kuba alambulula ku nsonga eyo. Now tuyina ebifo ebyenkizo omukolo guno we gugenda okutambulira okugeza ng'ekkanisa wedding venue kakati awo security erina kubeera y'amaanyi. Then wano we tuli Kingdom Headquarters ne ku Lubiri kakati eyo yonna security. Tuyina ebifo abantu baffe abavudde mu districts ez'enjawulo mu Busoga abagenda okuva mu districts ez'enjawulo mu Uganda gye bagenda okusanyukira okugeza nga Kyabazinga Stadium ne Kakindu. Naye ebyo nga biri awo amasaza tuyina 11 kakati kitegeeza buli ssaza we liri wajja beerayo celebrations era buli ssaza we liri waliyo police
police weeri kyeva olaba meetings zino ezaffe eza security tuyita RPC ow'e Busoga North ne tuyita RPC Busoga East ne RPC Kiira wano wetuli ne tukkaanya ngeri ki gye tugenda okukuuma abantu bano kubanga uno omukolo teguli wano wokka mu kibuga Jjinja naye all the districts of Busoga. N'ekirala nti tuyina kamera zino zonna eziri ku bridge eziri ku highway Bugembe eziri eno ku Lubiri eziri wano, all those cameras are functional era ziriwo tuyamba muntu kyomukyamazze ayagala okubba ettaala ly'emmotoka. Awo nno twagala okulabula nti bw'oba omanyi nti olina pulaani ey'okutataaganya omukolo gwaffe ng'olina pulaani biveeko kubanga there is no space for you. Tetugenda kuwa mwaganya gwonna nga security. You get it? Tetugenda bawa chance. N'ekirala ng'oggyeko ebifo ebyo twogeddeko byonna ebyenkizo waliwo suburbs okugeza oli ajja buuza kakati ffe abawalukuba mutulese tutya Budumbuli ffe Mafubira Namulesa ffe ab'Ekakira ffe ab'Ebuwenge. There is police, there is security in all those places. Ab'ebyokwerinda bambi bona bali eno balikola obutaweera tubone ku poliisi amagye n'ebitongole eby'endawulo nga bali kulawuna naddala ebitundu eby'ebugembe ebitundu eby'eidinda nga okubona nga obuzibu abona tibugwawo era tuwulira ku omwogezi wa poliisi mu kitundu kya Kiira region Afande James Mubi ng'akoba nti basuire enkesi buli wantu wabona okubona nga eza muntu aleta fujo okubona nga tigaba obuzibu abona okubona nga omukolo guno ogwa Baba Kyabazinga ni INHEBANTU bambi gutambula bukwaku bambi gujja mu maiso. Aba security bayogereko kuniba na mawulire kuluche koleba kubyana ku kitebe ekyo Kyabazinga ebugembe bayongera okugumya abantu bakoba nti bo baliwo ezabuzibu kujja kubaawo balina okumekinga sure nti enteekado adona litambula bulungi kuba president wewanga asubiro okubagano n'abagenyi abandi abayitaibwa kuva mu bitundu eby'endawulo.